Bayimbi Rema Namakula, Shiba Kalungi ne Honorable Fiona Nyamutoro labange gye banesaaneseemu nga bayingira e Nakivubo. Mugamba mutya mwena abali ku NCK-TV webali kubanga ogyekuumiddeko, webali kutambula naffe. Gigenda gitya gitambula gitya? Kale nno katusuubire nti buli kimu kiri bulungi ate nga naawe gy'oli oli bulungi. Wetulinnya obutereevu okubanga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo era nkugamba kimu nti gwaliyo nga tuna subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu amawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Olwaleero Nakivubo kitokota nga si kisaanikire anti ekisaawe kya Hamu bali kubanga bakigulawo oba bakironkinga oba oyinza okugamba kukitongoza mu butongole lunaku olwaleero, era nga waliwo namungi w'omuntu bamaze dde okubanga beeyayo ate era nga abayimbi ab'enjawulo munnange boolesezza omusono n'ennyambala okubanga beesogga e Nakivubo bagende bakuba abantu omuziki era nga nasobodde kubanga nokolayo obutinitini oba abantu abatonotono. Nze ng'omuntu be nalabye nti mu butuufu banyumidde omukyala Rema Namakula. Batiimu Rema muli ludda wa? Omukyala ekintu akikubye, ndowooza omulabe ennyambala nga bw'ayambadde, kimbejja ayambadde n'anekaaneka, yessaze animal print era kipale bulungi ne kibrows naye ali very smart. Omukyala Shiba Kalungi oyo mumanyi ennyambala ye era temulina kubanga mugyogerako nnyo. Mukyala yeesala obuntu bwe bupati era abwesaze n'anekaaneka. Ate ne tujja ewa Honorable Fiona Nyamutoro, mukyala Eddie Kenzo, wuuyo nno anyumye era ayambadde bulungi. Omukyala oyo anyumira engoye era yeesala obuntu bwe mu butuufu n'ogamba nti kyekyo. Ayambala n'anyumira obugoye bwe, ayina engoye z'ayambala mu butuufu nawe n'ogamba nti omukyala wuuyo ayiseewo. Ayina bode ennungi, si ye munene si ye mutono, kwegamba ali awo, so buli kyayambala kibeera on point. So ayambadde n'anyuma era wano eno lwaki mbaleeseemu kasita olaba Rema Namakula n'olaba nga njogedde ku Fiona Nyamutoro awo oba ndowooza oba omanya gye tulaga. Ndabye awo comparisons nga nnyingi ne batandika bannange Eddie Kenzo yalonda, bannange Eddie Kenzo alina omukyala ate yayambala yanyumira engoye yakola buli kimu nti laba simanyi comparinga naye bonna bambadde. Mukyala Rema Namakula anyumye, mukyala dokita era ayina abamuwerekeddeko ate ng'akumba bulungi. Anti munnange olunaku olwaleero nga we mbagambye nti wali kitokota nga si kisaanikire. Abantu b'enjawulo beeyiyeewo, abayimbi ab'enjawulo kwe bali era nga bambadde. Olunaku olwaleero tujja kubanga tubakutuusaako bonna naye esira eri ku Honorable Nyamutoro naani ne Rema Namakula. By the way, abantu bano tebalina mbeera nnyo yadde n'ogu era abantu bano tebeewalana. Ababiri abo teri awalana munne kuggyako ffe bafaanizi baabwe. Batiimu Rema ne batiimu Eddie Kenzo. Kati batiimu Eddie Kenzo definitely tuba tuwaana Nyamutoro, naffe batiimu Rema oba batiimu Dr. Amuza era ne tuwaana Rema waffe. Ate kati ffe batiimu fembi wonna tubeerawo. Ffe batiimu Rema Namakula era batiimu Eddie Kenzo. Kiba kitegeeza nti ffe twali kimu nga bonna nga bakyali wamu nga tubawagira. Kati ne bwe baayawukana era twasigala tuli tiimu Rema era twasigala tuli tiimu Eddie Kenzo. N'ate jjukira era tusigala tuli tiimu Fiona Nyamutoro kubanga essaawa eno ye first lady wa Big Talent. So ennyambala ziizo, abaana beesaza obuntu. Nyamutoro azze bw'atyo nga ali decent, actually ali decent. Ekyo kitengi kye yeesaze
nga wolaba nga wakimakinze ne ka input ak'omunda anateeka ku ka throw on naye nga nako ka kitengi era n'anekaaneka nga w'omulaba. Eno Rema ayambalidde ddala byonna full animal print, anyumye. Kkiriza oba gaana Rema anyumye era alabika bulungi. Naye bino omugambo gwe badde basala nti simanyi ali lubuto ali kumpi kuzaala simanyi balongo biki byonna byali bya bulimba. Waliwo omuntu gwe baalaba yafaanana nga Rema ku lunaku olwo. Rema tali lubuto era nejjuzi twamulaba luli bwe yajjira ku kisaawe kye kyahamu kyennyini okubanga alambulako. Yali yeesaza empale ye bulungi ya white ng'ataddemu kagundi munda ng'azzizzaako t-shirt eya black. Yali very very smart era nekikulagira nti omugambo ogupolooka gwali gwa bulimba nti era abasala ebigambo bannange nti mbu bakendeezeeko mbu obwambe kirabika ennaku zino bawagala nnyo ne basala omugambo gutaliiyo. Naye nga bo Rema tali lubuto ate ne weyandibadde ali lubuto mukyala mufumbo era ffenna tukimanyi nti mukyala Dr. Hamza yadde nga Dr. Hamza waliwo question marks nyingi era juzi nabagamba nti waliwo yateekawo obukadde 10 mbu anaabatwala Dr. Hamza waakolera mbu obukadde 10 abuliye nti kuva bagamba dokita tebamulabangako mu ddwaliro lyonna. Teri muntu yali amusipotinzeeko nti ali mu ddwaliro liri n'ajanjaba mbu akolerawa. Omwami n'ayimirira n'agamba mbu ataddewo obukadde 10 mbu amanyi Dr. Hamza waakolera ajje amukwate ku mukono amutwaleyo bamusange mu ddwaliro amutreatinge paka essaawa yakakati obukadde 10 bukyali awo bwabulakaani abuliya. Naye mbu kituufu dokita waawa ebyo tebitukwatako. Ffe tumanyi Rema mukyala dokita omuyimbi waffe. Naye nga olwaleero ndowooza tubadde essira ebadde ku nnyambala, engeri gye basazeemu obwambalo bwabwe era engeri gye banyumye ne banekaaneka era Shiba yoyo tayogerwako. Ennyambala yeeyo ate abantu bamwagalirayo bw'atyo nga yeesaze bw'atyo n'alyuka ku stage ate n'akuba abantu omuziki. Era nawulira waliwo abagamba nti Shiba waba tamansudde mbu tabanyumira ku stage mbu naye wamansula mbu anyuma era mbu n'ebyayimba ne binyuma mbu n'okukola ki mbu n'okuzina n'akola ki n'apafominga bulungi buli omu alina ky'ayagala. So bo bazze bwe batyo era banyiridde ne banyuma bali on point. Honalebo waffe mu butuufu anyumye mu nnyambala ye mu kitenge kye n'ateekako ka inside kagundi munda n'ateekako ka throw on nga ka kitengi era n'anyumira ddala. Rema on point. So temulina kye mutugamba. Abakyala bonna Edikenza alina amanyi okusipotinga yalonda Rema nebigaana nazaawo Nyamutooro essaawa eno yaliko era yatukutte omubabiro era ffe batiimu Edikenzo tubagaliza birungi byereere. So ennyambala ya leero mu butuufu bonna banyumye bali on point kyetubagadde leero nnaku lwaliro kubanga twogerako n'okubanga tubatuusaako nga bwe balabise eri ewa Hamu oba ku kisaawe kya Hamu oba Nakivubo nga batongoza ekisaawe kino. Yes, oli ku NCK TV gwaliyo nga tunaba kusubscribinga kekadde obeere nga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde buterevu tukomawo nabyo temuvaawo.